bange mujja tunyumye magumba gali bayigiga bange babasekenya magumba gali bayigiga bange mumpe kungalo magumba gali bayigiga bange kwana kungoma. Bannange abawuliriza abalungi mwebale nnyo era mbebaza byansusso okwekumira ku Luganda Radio Podcast. Omwanjuzi omutesitesi ate omutontomi wa mwenga bulijjo Martin Muganzi nkomyewo nate n'akatabo kaffe Bazibumbira nga bwe tumanyi obulungi nnyo tuli ku mutwe gwaffe ogugamba nti Bazibumbira Afuuka Mulekwa gwe mutwe namba 2 twayita mu katundu akasooka ate kati tugenda okuyingira akatundu akokubiri ak'omutwe ogwo nga mujjukira bulungi nnyo nti nno mu katundu kaffe akasooka waaliwo olutalo lwe twalaba nga Dina ayimuse agambye nti mumanyi Susaana oyo era tanjagala era yandoga era yandeetedde embeera nti nno n'omusota gunnumi. Bw'atyo ne basiziddula olutalo olwatwaliramu ne muganda wa Kawoonawo ne lutwaliramu ne Kawoonawo. Susaana ko ye bino sijja kubisobola. Bw'atyo emisinde yiriyiri eyo gye bamusanga mu lusuku ate ne bubeefuka baabo balwanye. Kawoonawo bw'atyo omutwe gwe gulwalidde mu nduli z'ebitooke kwegamba ekyali awo twakoma kukiraba ku mbaga y'amajanja. Ate era bwe twava eyo Susaana n'agamba wano omugezi ayokyamu omusubi. Bw'atyo n'ayingira ekkubo ne yeeyongerayo adduse agenda akwata ebbaasi aviire ekyenena ky'omusajja. Bw'atyo bw'aba agenda yalina okusalinkiriza anti bbaasi yaffe eri gye mwawulira obulungi mpaawo atali kaabo ng'olina kutambula mayiro na mayiro okugituukako. Aba asalinkiriza eyo n'enkuba gye yamugwirako n'ekuba oyo n'esooka n'emwogoloza nga bambi nga ne Bazibumbira akakutte bagezaako okugenda baviire ekyenena ky'omusajja. So awe twakoma bwe watyo twagala ate tulabe ki ekiddirira. Kawoonawo agenda kukola ki? Ye Dina ali ku magezi ki? Olwo Susaana biggwerawa? Kati tuno gwe tereera tulaba ate akatundu kaffe ak'okubiri mu mutwe guno wano ku Luganda Radio Podcast. Kawoonawo banne olwamutuuseeka yalaba Susaana tamukubako kimunye kwe kweyazika eggaali ya mukwano gw'ennyonyi ntono bawondere kaliddalu w'omukazi. Era bo n'enkuba tebaagitya be baasooka Susaana okutuuka awayimirira bbaasi. Kwe kubuuza abantu abaali awo nti mulabye ku mukazi bw'ati? Kobo nti awo bbaasi we yajjira nga Kawoonawo ajeevumbika naye okumagamaga nga talaba ku Susaana. Kwe kusala amagezi amwesooka ewaabwe. Bbaasi nga yejjawo. Susaana yali yeefudde kali amaggwa. N'olwekyo naye bbaasi yali agirinze mu kkoona mu kifo ky'okugirindira mu kifo ekya bulijjo. Era awo mu kkoona waaliwo n'akaduuka kata bbaasi emuyiteko. Era bwe yayimirira kondakita n'amucungacyunga nti ate lwaki gwe ono omukazi tewazze ku stage naye nodda okuyimirira mu kkoona nga toyinza kutambula kutuuka wali? Oyinza okuyimiriza bbaasi mu kkoona kati emmotoka endala bw'eva eri nga tuggyibwako wanaakabenje ate bwe tubaleka nga mutwetikka olutwe y'ogendawa? Mu kiseera ekyo buli muntu amaaso yali agasimbye Susaana. Abamu nga baatandise n'okumuyisaamu emimwa nti ye maama muntu waawo oyo atambulira mu ngoye ezo simanyi mulalo nande kyafiiriddwa. Abo nno be bakazi naye bba abasajja nga bagamba nti kufiirwa kutya akakazi kemulaba nga maaso gakeesimbye ng'enkoko enywa mu lwendo. Ye nno ssebo abangi bwe bakwebaza nga luweze. Mukazi wattu teyalina nagatunuulira abantu wabula yatunula wansi ng'omubbi n'okumanya teyamanya nti atudde mu maaso ga bba. Kondakita yamusaba ssente siringi 3 ne buwaafu 3 naye Susaana
yalina lupapula lwa 5 ate nga talina buwaafu. Kondakita kwe kugamba nti nga tolina buwaafu era bw'oba tobulina buwaafu vaamu. Ye ate ekide kyali okuvuga dedde vaamu ng'afuuka vaamu. Olwo omukazi wattu yali atandise okufeesa era ng'ayimuse n'okuyimuka. Ne Bazibumbira naye yali ayimuse. Kyokka Bazibumbira bwe yakutama bw'ati okulonda akawero ke yali ajje ku mutunzi w'ekyalaani wali nga tebannaba kulinnya bbaasi, mu nsawo ye ne muvaamu busente ne bugwa wansi. Susaana kata afe essanyu. Wabula omukaba nga bw'atajja busera gaamulema okwebaza, yaddamu kweyombesa bweyombesa nti kano nako akaana kasirubula obwedde abandeega ogw'obuwaafu ng'amatama ntengo. Ate awo kwe kukoowoola kondakita eyali agenze mu kidirisa okubuulira ddereeva ogubadde nti musajja wattu kwako obuwaafu. Mu kiseera kino Kawoonawo yali afuuyirira kanwe Susaana aleme kumulaba nga bakyali mu bbaasi, ng'akyalinda aveemu naye amugoberere. Ate Susaana ye yali atandise okusanyuukirira anti ng'alaba anaatera okutuuka ewa maama we, bbaasi ng'ezimbula nga yejjawo. Bbaasi teyalwa ng'etuusa Susaana w'eneemussa ng'avaamu, era bwe yava mu bbaasi nassa ekikkowe nti bewufu, n'asiibula aba bbaasi nti mweraba. Olwo Bazibumbira yali asitamye wali ebbali ng'afuuyisa ng'empisa y'obwana obuto bwe yalinga. Kawoonawo yasalawo gaakuviiramu mu maasoko. Aba bbaasi Susaana yabalekera mboozi. Omusajja omukulu ow'ebikaata yasookereza nti mumulabye munnammwe Bakira gwe mugamba nti yafiiriddwa oba mulalu, kale wuuyo nno mumweteekere. Baasi yali yaakaddukako wano na wali. Kawoonawo naye n'asaba okuvaamu. Kino tekyalema kuleeta kondakita mitaafu mu kyenyi nti mwana wattu ggwe olowooza nti ffe tetukoowa? Lwaki tewaviiriddemu wali? Simanyi obadde oyagala bbaasi ekusse mu mulyango, olulala opangisanga mpangise. Kawoonawo yali avaamu ati omusajja ow'ebikaata n'amulagiriza nti naawe olinga omukazi oli, mmwe bamu. Omulala kwe kumulya ekimuli nti olwo olusajja lufaanana kuba lubbi, ye ggwe obwedda olabye lulina kye lwogera. Omusajja eyali atudde ne Kawoonawo kwe kuddamu nti obubbi bwandibadde awo naye lubunya. Ye nno ssebo anti naawe bamanyi Sebalamu. Abasajja bye baayogera ku Kawoonawo ne bye baayogera leka tubizze ebbali tulabe ebya Susaana. Baasi olwamussa bwe Susaana neeyebagajja omwana we n'atambula mu kungujjo. Kyali ayagala kwe kutuuka eka nga tebannalya byaggulo. Kawoonawo naye olwatuuka wali Susaana we yali aviiriddemu kwe kubuuza abantu be yasanga awo nti mulabye wano omukazi bw'ati ne bw'ati? Kobo nti wuuyo yaakagenda. Naye okumanya nga Susaana yasaawuula engere, Kawoonawo teyamukubako kimunya. Ne Kawoonawo teyasibamu wabula yatuukira ddala ku buko. Naye musajja wattu yagenda yeebwalabwala. Bwe yatuuka kwe kuyita nti abeewaffe nga ffe. Omukulu eyali mu ffumbiro ng'anyiga emmere kwe kukoowoola ow'omu nju nti owange ebweru ng'eriyo abakuyita, onaatera okuziba amatu. Omukulu eyali abongootera mu ntebe mwami akooye kwe kuwa amattuka n'agamba nti ogamba ero ko omukadde omukazi nti ye gwe towulira bakuyita. Awo Kawoonawo kwe kweyanjula nti nze Kawoonawo. Omukulu enviiri zaamuva ku mutwe era n'abuuza nti kiki ewambwe ennungi? Ko Kawoonawo nti nnungi si nnungi munnange, twasoowaganye kyokka mbwerekedde ne mutuusa wano.
ko ye nti kale kasita mwembi tewali yatuuse ku bisago kasita muba obulungi kimala ye nno munno omuleseewa ko Kawoonawo nti mbadde ngamba nti ye yansoose okutuuka kubanga ye yabadde ankulembedde. Awo n'omukulu omukazi ng'olwo amaze n'okwesiba engoye ezitunulwako kade ng'agikubiddeko omuwalume ogwali gujjudde essere gwe yalondalondangako ng'eno bw'alamusa mutabani we ate nno nga bw'agamba nti leero ntidde mbadde ngamba nti oba kiki naye oba okusoowagana kale tunaabiwulira. Leero mmwe temulikula ate kwe kujjuuka nti ye munno omuleseewo wa mukoddomi wo kubanga wayitanga wa mwannyina wa Susaana okutuuka ewa kitaabwe. Omukulu omukazi yali akyeyongera okubuuza ng'awulira eddoboozi lya mutabani we nti nze eryo essajja nalirabirawo nga ttemu ate nga guli omulangaatira gw'omukazi gutunuulira ddala ng'ogutemu. Ye ssebo naffe abasajja tetutya oyo namwandu ow'emirundi 5 gyonna ani yandibadde akyamwagala? Olabiddeyo mwannyinaze eyagenda ng'akabiri ka musala laba wenna bw'okanduuse nga nno n'oli omukazi mulamu wo akwesimbako kukulangira bulogo yali awuliddeko ng'abennyonyi baloga singa nno bakakubidde ddala. Mu kiseera ekyo baali batuuse mu luggya era kwe kuwoowoola nti abange wuuno Susaana omusajja yamusedda kukuba mwannyinaze ye singa tugasimbaganako amaaso tuti yandikitegedde nange nti sinywa guteeka. Era kyeyune yali akyayongera okufukumuka ebigambo kitaawe kwe kumukomako nti naawe yalondobereza nnyo so nno nakugamba dda nti olulimi lwo olufuganga oluusi olifuuka sebageya nnyonyi nga jjajjaawo Kabaseke bwe yakugambanga. Olulimi toteekwa kulufuula muddu wa birowoozo byo. Muyingire mwagala kutulumya nsiri naye bwe baayingira kataba gwewo n'ekigu. Susaana yalabanga aloota obuloosi ate ye musajja wattu kyeyune ebigambo byamukalira ku matama. Waaliwo akasiriikiriro okutuusa omukulu omusajja lwe yagamba Susaana nti okweteebeka mu ttaka ng'atamanyi maliba gye gabeera. Ko Susaana nti ndaba n'engoye ezeeziizo. Ab'okumulirwano baayitibwa bukibirire batere bayingire mu nsonga. Mu kuwoza Kawoonawo yeerwanako nnyo n'atuuka ne kukonjera Susaana mu bigambo ebimu ate abakyala kye babeeredde nakyala Susaana yadda mu maziga. Kyokka omusango okuggwa na nnyina wa Susaana ne Nakiganda muka mulirwana bagusalidde Kawoonawo okumusinga. Kyeyune teyategana na kuwuliriza nsonga naye ng'ekkumi bwe litakyawa omu kola nti bba Nakiganda teyalaba nsonga eyandiganye Kawoonawo kuwasa bakazi baayagala nakusala mu nsuku. Ebyo mbo byali bintu bya bulijjo omukazi yenna ow'amagezi bye yandibadde ategeera era okubigumira. Kyokka omukulu ye yalaba nga buli ludda lulina ebisobyo. Yanenya nnyo Kawoonawo okulangira munno obulogo nti era yalinga alangidde amaka gonna anti bagamba nti kakerenda era mbu n'okuleeta omukazi omulala tekyali kituufu mpozi okuggyako nga Susaana alina be yali tatuukiriza bulungi era nti Kawoonawo yali ateekwa okumanya nti nno mu maka eddembe liva mu muntu kumanya nti munne amwagala nti nno okuggyako nga Kawoonawo yali ayinza abakazi bombi okubaagala mu ngeri y'emu tekyali kituufu okuba n'ababiri. Kyokka ne Susaana omukulu yamunenya nnyo olw'okuva mu nju katabuuzizza banne mbu nga nnaku zino ekyo butemu bwennyini. Kawoonawo yagwa wansi n'akuuta akalevu ku ttaka. Oluvannyuma lw'akasiriikiriro omukulu yabuuza Kawoonawo nti olina ky'ogamba? Ko Kawoonawo nti kiriwa? Pozi kyakuzzaayo mukazi wange kyokka.
naye kata Susaana yereme mbu ng'ayagala kuwummulako kasita munne yali tamulese mu maziga. Nakiganda ye yamusendasenda nti omuzadde tanyiiga atyo, nti era ne bw'anyiiga atya omusajja oyo ye yali Ssaalongo we, nti abeera kuba mugumba tewandibadde amugamba kuddayo, anti nga n'abakulu baalugera dda nti omukazi omugumba mbuzi ya kunku. Ne Susaana yalaba biri bityo n'akkiriza okudda mu maka ge, naye yali yaakamala emyezi 2 gyokka bukya akomawo. Yagwirwa kiyegu ekyamuviiramu ddala Lubyamira ow'ekitalo, mbu olw'okubanga Kawoonawo ne mukazi we Dina baatya okusiigibwa Lubyamira oyo, badduka ne bagenda e Bulamba. Susaana ne Bazibumbira ne basigala mu kyamututte bukya, era olw'obutafuna kujjanjabibwa bulungi Susaana Lubyamira yamugondeza ddala tuuka bwe yatwalibwa ffenna gye tuligenda. Bw'atyo Bazibumbira n'asigaza okukonkonebwa enkuku mu mutwe, anti naawe bimanyi ebiddawo tebyenkanankana. Ekyo nno kye kibadde ekitundu kyaffe kino ekyokubiri mu katabo kaffe ak'Abazibumbira, nga tulabye engeri Bazibumbira yamalirizzaamu ng'afuuse mulekwa. Kyennyamiza era kimalamu amaanyi n'ennaku nti mukazi wattu yalekebwawo ng'ekitagasa, ng'ekintu ekitalina mugaso, n'abonaabona, n'ataawa, n'akaaba, n'ayita nga teri ayamba, paka Lubyamira we kyamugonza ddala ddala kimujja mu bulamu bw'ensi eno. So waliwo ebintu bingi nnyo ebyokuyiga mu kitundu kino. Nze ndowooza ekisookera ddala omuntu bw'abeera ng'agambye buno obufumbo si kyabutegeera era si kyabusobola n'akomawo ewaka, mumwanirize ate muwulirize ye n'okusinga abalala kye bagamba. Ekyokubiri, omuntu bw'abeera mulwadde mu mbeera nga Susaana gye yalimu, ekintu kyonna ky'aba asinga okwagala ffe abamuli okumpi, ffe abaganda be, ffe abamuvunaanyizibwako okubeerayo n'okufaayo gy'ali okulaba nga tusobola okumulabirira. Nze nsuubira nti singa Susaana bambi yali asigaddeyo ewaabwe osanga yandibadde obulamu bwe tebugenda lutyo. Naye nga awo we tuli kyekyo nno ekibadde ekitundu kyaffe ekyokubiri. Kaakati ate eno emboozi nga bwe badde nkugamba nti etandika butandisi, kati tuwesanga ate mu kitundu ekiddako ekyokusatu ekinaaba kiyitibwa nti Bazibumbira avumbamu. Tujja batutunuulira obulamu bwa Bazibumbira obutandika nga talina nnyina. Mwebale nnyo okuwuliriza Luganda Radio Podcast. Tetujja kusukkawo ate tulabagane wiiki ejja. Mweraba akuume atakuumira mpeera.